Asante sana. Bamemba musiri mutya. Mwebali kukola. Papa. Mama Esther sense. Abagenyi baffe bonna tusanyusa okubala President wangu wagambye ndikano ku street kitegeeza bulungi nga bwagambye tuli bangi sindi be bano bokka naye nga baga tosobola kugenda n'ojjayo omuntu nga naawe olabika bubi kati olwaleero baganda baffe basooka okudduka abaatuvaako yali mbeera asula mu katundu baali katonya yalidde bubi yasuse bubi bambi agwamu amaanyi n'adduka bano abakyaliwo olwaleero lubadde olujegeero olutuyambe okulaba nga lutukaana olwaleero naye tunyigirizibwa tutya singa mutuyambako tetulina we tusula tetulina ntambula n'obujjanjabi bututusumbuwa kuba olwaleero batuyambako ababalakisi wali noyinza okuba esimu ne bagamba emotoka teyo oba tewali mafuta ate nga munnammwe mulwadde twali tulina munnaffe era gendo tufaako wano musota gwa muluma kiro twabonaabona mpaka ku makya so singa mutukwatirako nze ndabira ddala ne sente zibawa poliisi baali bali bazikendeeza ne bana abakulu wakati wano olwaleero tusobola genda kugamba wa poliisi tugenda okuba omuyaya atunda enjaga omuyaya bamula emitwalo 5 wa poliisi akutte mundu alina 10,000 olwete ensonda amuwa emitwalo 2 wa poliisi akomawo abubangalo oba tolina kyotaasizza tutaasizza tutya eggwanga tugenda okuyita mu kugenda okulaba abayaaye twetusobola okwogera nabo batuwuliriza oba tumembe baagala tubatendeke tubafuule bisi olwaleero ojjatuuka ekiseera nga bwenobogamba nti nze woko tuwaka ngenda nga tewali agoberera bali bisi bonna bali bisi olwaleero mulabe enensi gye tuli bino ffe tulabanga bali mu nsi endala tukabere kiyamaani w'okukyalo ne weesimbawo tujja kujja kulonda mulaale zo tetubeeramu tukuuma kyennyanja misana n'ekiro obwongo bafu bubeerawa tetuvaayo pulezidenti mumuwabula mutya okumutaasa ajja tuuka ekiseera nga Kampala tewalayo kyakipirya noomu kubanga lwaki ojja kwagala okumpa emitwalo 2 ojja sanga bwe nali mbeera nga siriyo naye asobola okudda gye yava wano buli ombaga bwefuna akasenta ngenda wa maama mune nange natyo ogendayo naddukayo ajja kuddayo kubanga ajja genda basobola omuwuliza nga gwedde ne mu kika senga tunakola ekintu ekyo eggwanga ligenda kuwewuka kubanga ogenda n'otumya nogaa ne Mukama Katonda bakwata pikipiki ku poliisi ne zivundira nako senga batuwaayo nga 3 tuyambayamba nga tuwa ebimotoka bibeereyo nga biri eyo mwambe nsita mutuwe ekifo ajja kitukwanikira okuba atwagala ye ng'omuntu nga bwetulwalo ffenna bwetu buli ali wano mukugu buli ali wano mukugu nesenga omwagera n'aleeta abayaaye 5 bano bonna tewali agenda kuddamu kwekalakasa Kampala ate nze manyi omusirikale tasobola goba muyaaye Kampala kubanga tubasinga okutegeera abapoliisi ogenda okukwagala okujja okuteega ekya mabegako wiiki namba mba neekengera waawo bw'oteegera awo olowooza ate ndi nkwero yeeri ekintu ekyo tukwatagana ne gavumenti bantu kubafuula bize mutuyambe muyambeko mama Esther mumuba obuyambi tugenda kuddayo buli geto tugenda leeta abantu basomesa ekyennyanja Wechiri, asante sana. Mami number 1. Gwanga lijja kuba litebenge. Modo. Toyanza. Bana jiri. Olugendo lwaffe tutambudde. Obanga ogenda Kampala sawa zino. Katudda Kampala. Watu wakatoka ali wa Jerusalem sale. Tunatoka na wakati kapeeka. Tukyatambula. Neze njagala okubebaza obutagwa mu maanyi
mwabaliwo watwali abantu bangi bagamba yawukana ku mugende efuka ki kaasa bangi bagenda bagwamu amaanyi neffe tukyakola ki tukyalemeddeko kino ekintu kirimu llo kirimu okusalawo kirimu bidi kirimu okwagala ate bemufuna akabirako bwofuna akabirako okabira ki okabira ddala maama atukwasaganyiza mu mbeera yonna PS njagala kweyanza sebo okutusuka n'ojja waneeno n'abagenyi bonna abakulu abazze olunaku olwaleero nze nzijukira twalina komanda Mentoni ne Bashir nga bwe tujja abaana ku street we tubaleetewa Madam Esther nasanga ddogo omu nambuuza ne mugamba mwana njagala ove ku bbala bano abaana b'ennyositi ab'ekiwero nangamba jjajja Buki olaba mwana nze bwondaga wenzija ekyemisana nondaga wenzija ekyeggulu nondaga ne wensula osobola okunzija ku bbala naye oba tolinaawo sisobola kubanze olw'ennusa ekiwero kyange kino bweti nekiteeka ku nnyindo enjala tennuma nsobola okusula enjala nga maze okinuusa nga neebasaawo nenyingira akaveera kange bulungi nnyo neneebaka nengaawulidde kyani bwatugambye mwana kubanze tulina bangi abali erugala tulina bangi abali mu gete ez'enjawulo bw'otuuka Katanga bw'ogenda Kamwokya bw'ogenda mu Kisenyi bageto yuti gye bali ne tubakugezako okuba konvinsinga obbaleeta eno nzijukira olunaku twasinkana ku UMI era nenyimirira nenyinyonnyola ne mbagamba bannange lwaki abayaye bakkiriza okukola ki okuva mu kibuga okgenda e Kembogo ne bagamba nedda onoobajjayo otya onoobagamba ki abasinga obungi tebasobola kitegeera neffe tukitegeera ate ffe tumanyi okwogera nabo nembakakasa ne bagamba ne tusobola okwogera nabo ne bakkiriza ne bajja kati kosese bonojja waneeno oba luli byali mu bigambo nga balaga olutindo nga bagamba otuntu tulina gye lulaga jeno Salimu Saina ngamba naye ggwe era bw'ovudde eruggala eri mu Lutobazi ate era ogenze mu Lutobazi ne mugamba jeno Madam Esther yamaze dde otulaga ki ekikola ki ekitutwala mu Lutobazi Madam Esther bw'aba ayogera ebintu bye sometimes oyinza okulowooza bimukubye kuba ayinza okujja nakuwulira ekintu ekisente nnyingi ennyo zotalowoozanga nako nga bwe ghetto youth n'ogamba madamu alimba byalaali bya ddala ne Sheni naye yagambanga crazy woman crazy nga kubanga byatugamba tetusobola kubikkirizaawo naye mwe abafuna essuubi awo twajja kubawo male naye essaawa ya leero bannaayi ebyennyanja mu ebiri ebyennyanja mu ebiri era buli ali wano alina essuubi PS buli ali wano alina essuubi kubanga omuntu ku nsi abeerawo na ssuubi ho lyetutambuza mu nsi muno naye essaawa leero bamaze okulaba essuubi ebyennyanja babirabako bamazeyo emyaka 2 bangi abaddayo e Kampala tusigazza bano abaliwo ate bano bagenda okuvaana okusomesa abalala ekyennyanja kivaamu kitya ssente asante sana gwe Kamalabyonna wa Uganda ono ye Kamalabyonna yamba mukama waffe tuyambe tuli mwanaani ono yabimala era mami wedda tumwesunga kujja kumulaba tumunnyonnyole n'okulabako alabyeko kati kisigadde mu ngalo zo mukama wange ekiri nze president namukakasa dda bageto youth mbalina mu kido ne General Salimu Sale naye namukakasa dda kubanga badde bamanyi project eno bwetambula naye gw'obadde obulako okusituka okujja kubanga gw'oteekako omukono ogamba nzikiriza awo bakole ki bafune obuyambi emaali agirabye era nze kyensaba mukama wange nze njagala nange nga ghetto government kano nkasaba mami nga nze ghetto government bangi gye bali eno project tegenda koma n'okka
egenda kutambula eggwanga lyonna ate nange nina okugenda okubunyisanga ekigambo ekituufu kyekiri ku ground nange onkwateko nsobole okutambula nga ntuuke mu bantu bano. Yes. Asante sana. Omwaka gutandise tugenda mu financial year twagala naffe bateeke mu budget ngaffe ba ghetto youth naffe tusobole okukola ki okutereeza abaana baffe naffe bagende basome kuba bano balina abaana Wekiri, asante sana. bemwongera madamu Esther amaanyi tugenda funa ba madamu Esther nga bataano mu ggwanga abayinza okusobozesa eggwanga. Mami number 1. Kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri abantu ne ba ghetto youth bwe kiri era omulimu gwo tegukolebwa muntu omu tulina emikono egy'enjawulo naye ng'atubeereddengamu ye mama Esther si mugagga nnyo kubanga bangi abalina ssente batasobola kuyamba na muntu natya Nakamu. n'omu maama affe eddaala eritutuusiza wano we tuli. So tujja kubasaba n'obwowembwefu mutukwatireko tusobole okuggusa ekintu kyaffe kino. Njagala kuyita Denzomanyi ono naye abaddewo get ambassador. Yo. Amaje. Omukulu zebampita chief ghetto ambassador. Agamaje gonna tubaddenga nago ku lusooto. Wekiri. Sibe kiri maje. Fe tututta obudde bungi okuwe twakwata ne Madam Esther. Tubadde mu meetings ez'enjawulo. Kubanga bwe tubeera nammwe bamukwasa obuyinza ono president wa ghetto. Naye abantu abo gye tuyitira batugamba ne mwana Badimani kawaani ki bangi bazze ne babaleka ne tubakuba ekigambo ne tutambula ebifo ebyenjawulo naye nga president wagambye alina cabinet ye teri ghetto youth bw'ogenda kujja Masindi nga ggwe Denzo ng'omukakasa mbwajje wano nga nawe Denzo toyina ki toyina improvement nandibadde nina emirimu gyange gyenkola nendabira obwana bwange nina abaana 6 naye olwa bano ba ghetto youth nsalawo ne tukwataganya wamu naye naffe tufunira ddala Denzo afaanana atya bw'ati nga talina yadde akaziga tulowoozeeko kabinet esobole okutambula tuwunye enjiri muki mu magye amagye gakyaliyo mangi gyoze kyensabye PS naffe mutulowoozeeko nga bakulembeze salyuti. Asante sana. I'm saying a big thank you. Is the last time Mr. Obadde we met, this was just hearsay. She said, he said. I will, we ought to, we hope to. Everything was will it, maybe. But Madam Esther was saying it must. It will, it can, and it shall. She's a fighter. She's a fighter. Mama Esther is a fighter. Superhero. And now today, the reason why I've taken off my glasses is because the eyes are the window to the soul. Every single soul here is begging, requesting for support, for a better well-being. This very place is a battlefield. This is a place for soldiers, and where soldiers go to win. There is no story of loss here. There is a story of victory in the history of breaking the back of the former president Milton. There is a story of victory here. So these boys do not intend. The ladies that you saw today do not intend to fail. Madam Esther has never intended to fail. That is why everything we told you and you probably doubted, because even our youths doubted what we were showing them. And without, you cannot say why did they doubt. They have lived a life of being used, lied to, mistreated, a hardship life. But now they came here. What we said will happen is already happening. Only we are missing your support. The only thing that is missing is the support, the full support of the government. We've had support so far from Ministry of Agriculture, the PS.
he has been there for us. We really thank him. Yes, We thank the President's office. We thank Major Martha. She has been there listening to Madam Esther. Even when she's stubborn, they tell her this won't happen. She says, no, I'm not leaving my boys. This must happen. We thank Naro Kajansi. We thank the President himself and General Salim Saleh, because nothing goes on in this country without their permission. But now, as we stand here, as you see all these boys and what they are capable of doing, and the ISO, yes, we thank ISO, the Director General has been supporting us. Now we hope you're sitting on that table of support, because now this is a round table. Tuteseza Gwanga, we are planning for this. Yes, I am a parent. I am a mother of 5. I am a mother of 5. I have 2 girls. If I don't help these youth, they will marry my daughter and give her headache. But now, if I'm in a position to do something, and we are in a position to do something and hold hands, because we are going to leave this earth. The generation of Uganda is very young. We have to really think of them. We've talked about mindset change in the National Development Plan, but there was never a measure of mindset change. How will you measure it? Because the mind is not tangible, but it has to be translated into something tangible like this. A behavioral change that you can see that these boys were substance users, serious jet fuel. Imagine someone standing in the rain and not realizing why they are wet when the rain has stopped. That is someone who is not with you at all. But now we have hopeful boys, young, strong men. You've seen the women with their babies happily knitting those, weaving those baskets because they have hope. But now we have to make sure that their hope is tangible. That the mindset change that we are talking of, we can see it like this. And better. The plan for this place is big. Enormous. 3,000 ponds to cater for 30,000 youths. Imagine if we have 20 of these in the country, each hosting 30,000. No more unemployment, no more insecurity, a happy Uganda, a better developed Uganda. We need to promote our country, because if other countries are doing it, we can. Our weather is the most conducive for everything we have planned here. For the spices we plan to grow and export. I will not go so deep or take more of our time, but these boys have paved the way for many. Everyone here is a father, biologically and by street relation. By street relation. They have more children by street relation than biologically. So please, these are our frontline soldiers. They are our frontline soldiers, and we intend to make leaders of them, strong businessmen. Support us. Kindly support Mama Esther. We will take care of their mental health. Mental health awareness is part of the program. We thank you so much for Atengo mulimu ogwo nali ngumanyiko kubanga Genosale ne Jenangina bali bangamba dda ekikwatagana ne Kembogo nga mukyazimba olutindo luli olwasooka. Abaana bali bazimba olutindo ne tusisinkanako okusooka ku UMY ne ghetto president ne mukyala we n'abalala ne tuwogeramu. Ate nga ghetto president twali twasinkanako dda nga campaign zikyaliwo ebyobufuzi. Mumanyi ebyobufuzi bwe bijja e Kampala bwekyankalana. Twasinkanako n'omukyalo oyo. Omukyala mugezi nnyo oyo, era muli bamukisa nnyo. Asante sana. Ne batubuulira byonna. Kakati neŋŋamba nti nja gendako e Kembogo, era buli kanaku ngamba nja genda. Naye olw'ebizibu by'emirimu gye tukola nga sinnafunako akisa kajja okutuusa mabega kaawo lwe nagamba Esther nti ŋŋenda kujja e Kembogo. Naye luli wiikendi ewedde ne sisoboleera. Ate nga omwami ono twali tumusuubiza nti
tujja kujja era I thank this man so much. Thank you. Lloyd. Asante sana. He has been flying in and out of the country because of I think what he saw here. Yes. This is not business. No. This is beyond. When we say these words in English, transformation. Yes. Socio-economic transformation. Like if you said mindset change. They are just words. That's true. But when you come here and you see what these young people are doing here, then you realize that actually these words have a meaning. Exactly. So kakati omwami ono netumusuubiza nti tujja kujja. Tubadde twogera Kembogo tugiyambye tutya tukyusa tutya obulamu bw'abaana mmwe ne bannammwe abalala. Naye nga twogereyo mu bizimbe ebiina ne esi ebiwanvu ebyo mulabe e Kampala. Mwabyerabye. Kakati ne ngamba mukwano gwange ono bwe tukola emirimu gwa namugambye na kiro nti ojja kumperekerako tugende e Kembogo olabe nga nange wendi ground kugamba bwe tugamba economy real economy. When president yatugamba invest in real economy. Economy yenyini ey'abantu aba bulijjo efaanana etya. Ne tujja olwaleero era ndowooza Kagwa musanyufu nnyo okubeera nti ezeeko mu real economy. N'abalala nja kubaleeta tugenda mu maaso. Ekituleese tuzze wano si kuba nti nno tetumanyi kigenda mu maaso lwaki tubuulira ta. Ate nze ndi biriiva naddala mu bantu abamu abalina emikululo gye bayise. Madamu Esther mumanyi bulungi tuludde emyaka nasooka kumusisinkana mwaka gwa 2016 olwo mbadde manyi biki byakola. So bwe yajja n'ambuulira nali nkimanyi. Genosale ekigambo Kembogo lw'ekyogera namugambye ekiro nti nzijja eno yabeera musanyufu nnyo n'agamba onsoose e Kembogo. Yabadde ayagala okunsooka okujja naye era naye ajja. Asante sana. Tetwagala nnyo okudda mu kubagamba bye tugenda kukola oba bye tubadde tukola kubanga bwe tubeereyo mu offices zaffe era tubaako bye tukola. Jeno Kasula abadde isisheni ne baŋŋamba tuyambe booti ne booti era ne tubeerako engeri gye tubayambanga ministry okulaba nti mubeerawo. Era gye tugenda nina concept yaabwe ekirooto kyammwe kimulina wano wajjule ebidiba okuva eri yonna eri bigende paka eri. Asante sana. Babakolere kolero erikola emmere y'ebyennyanja. Asante sana. Kyekirooto kyabwe kye balina nammwe nga emmere mugyekolera wano mu ggwanga ng'ebidiba mubirina ebisobola okubakozesa mwenna ne bakwano bammwe abalala ate era n'akatale k'ebyennyanja ebyo weekali. So nze concept eyo ngimanyi era sirina kubuusabuusa. So saagala kudda wano okugamba nti tugenda kukola bwe tuti naye mugenda kulaba ebikolwa. Engalo. Asante sana. So temugwamu maanyi mukole mbalaba mwenna muli smart nnyo wano. Ejjeyo wali engegeza mu egundi emmale. Njagala okukomawo wano nga ebidiba bino byeyongedde obungi. Tugenda kubeera nga tukolagana n'abantu batulabe engeri gye tukikolamu ekyo. Mutuukirize ekirooto kyammwe buli kigambo kyonna bano kye bambuulira nkimanyi era nkakasa kati ne mukwano gwange Kaggwa ono yateekera ono bamuyita director of economic affairs
Engalo. Yatuwabula ffenna mu ggwanga ebikwatagana n'ebyenfuna by'eggwanga. Bw'agamba nti wano kino tuteekemu ssente, kino tetuteekamu, oyo gwe tuwuliriza. Simanyi saagala mubuuliza wano kubanga ayinza okugamba nti tetuteekamu. Mumusitula ne mumunyikamu. Tujja kumubuuliza eyo. So, mwebale nnyo bannange, ndabyeko ku kyennyanja ky'omuyaaye. Era tugenda kuddayo, tugenda kukwatagana ne bannange bano, bwe babayamba wano, n'abalala. Kubeera nzijukirana ne Director General wa ISO yaŋŋambako ku Kembogo. Ame Kamanda yaŋŋambako ku Kembogo. Bona bazze baŋŋamba. So abantu bye mukola babikkiririzaamu era bamanyi ki kye mukola wano. N'abatannaba kutuuka wano abasinga balenga bagamba banaye gendo finance muyambe Kembogo expanding abaana babeere nga batuukiriza ekyo kye baaluubira okutuukiriza. Mugenda kubeera nga suubira obulamu eyo gye bujja mu maaso nga mubwenyumirizaamu lwaki mwabukyusa musalawo. Kati ebyo bye byange